omwana tata obakwata ku ppere kyansonyi so kiri okikumikinga tano tekimasa kibuulira maama we oyinza okusirika kubanga nawe oli museegu omanyi abaana baba baseegu oli musiru gwe kisajja gwe mugongo olinamu ki mugutwe gwo olinamu ki mugutwe gwo olinamu ki omwo mamuleka eno society eyononekere ddala gwewo amanyi abaana bagenda kunsaza abusina bakabikirira yenna asimbasimba amannyo ku myaka gyo gy'olina oyinza n'okuba okwata abaana ggwe era mbakuba mukazi wo bonna mbadde mbakeeza ku ddwaliro babakebere wansi ku buseegu n'obusiru kwe mutudde mulimu kwekwasa baana gujja wagatiseze baka ku mwana gw'okuzizza omwana gw'onaaziza omwana gw'olabye nga temwenyalako temusosola genda kusaba buli maama alina ishu bwetyo banange mutuyambenga ekisooka kya byonna namwe mutumalamu amaanyi bwe tuyingira mu gasango gammwe mutegeragana n'ebisajja byammwe ne mugyayo emisango fene tumalirira nga tunutunula ng'abasiru kyokola abafulusi tulwawo biyingiramu ekyokubiri mukubenga ebifaananyi mulikodinge nga odiyo zonna ng'omukyalo oyo bwe yakoze olaba omukyalo oyo bwe yakoze mulikodinge nga odiyo kati mukyala gwenze nsaba otuwe ku bifaananyi by'abakwano ba baabo abo bwe wagambye abaawa State Anthony yagambye we Kajansi something enguzi ne State Anthony gwe tubuulire amannya ge gonna gugegenda mutuwa ate ne gena abajjo mutuwa nti yono we Kajansi tubeebazeeko tubateekeyo ffe twasazeeko kubafuula ba celebrities mu bulungi ne mu bubi omutuwe ku namba zaabwe ez'amasimu kati nsaba bannanga alina ku namba ya guno guseeka gisindikeko obubaka bwonna bw'oyagala muliise byonna by'oyagala muvumeevume paka banaddamu amagezi kubanga tukooye bantu mu ebintu bye mwekozaakoza gwongamba otya muno ku mwana omuto gwe bakutte gwe ng'omunnaddiini yalivuddeyo n'ogamba no this is wrong ate ng'omuzadde tyaba nange kino kikyamu buli mwana banagenda bamukwata ng'owozaamu abaana baseegu batya kyogamba omwami oyo yagenda akwatakwata buli gwasanga ku kkubaawo ng'amwebakako kubanga bambadde mini lwaki bantu mwe mutusindikiriza nnyo ng'abazadde bannakazadde bannange nabagamba tuyigwe okutwalira amateeka mu ngalo ebintu kati ono taba kuvayo kujja mu media tukubekerere poliisi yabadde ebuvuddemu nga bamuyise dda bateese bannaddiini gye yaliddukidde bamugambye okusiramu kubikirira kugana asigala wakati awo n'ekizibu ki mubeerenga n'obujulizi omusango guliko obujulizi guyingirikikamu mutuwe ku bifaananyi mutuwe namba z'amasimu ffe tubawe ebimuli byabwe abakulu abo nga bakyali balamu naye bwe mumanyanga nti omukwasi w'abakazi asula wano katale mugendengawo ekatale bannaye poliisi yeemanyi tetukyayagala kumanya nti nayo tekola tugikolere ki muyitengawo okekatale azuukuke ng'afudde ogwo mu mwana gwo nga tuguwonye ate tunayogeranga bulungi tunaabujjawo nga ne tubwogera tetuyambibwa bamaama bangi abaana babakwata ne bawoza ate omwami saagala muswaza muli mu bintu ebyekisiru bwe mutaavengayo ne tuwemukira basajja bano nga tukyasobola bagenda kukwata abaana mpaka katonda lwali simanyi naye nga tusaba bekikwatako abatwala amateeka abatwala amabago mu palamenti mugulu nsereko Muhammad sijja kuyita Honorable Shamim oyo mukazi amanye ekyokola bwabanga takyogerangako that is her case kati katuyite ku basajja osanga bo banatuyamba kuba bakazi tubayise tukoyi muteyambe mutebolinga etteeka erisobola okukwata abantu bano ne bafuna ku bibonerezo mukwate ku ssemateeka paati eyo mugikyuseemuuko bannange mugikyuse bwe tubanga tukyusa bino ebitalina amakulu naye ate kino ekyokukwata omwana beti nambooze bakireke oliwa beti nambooze bakireke mutuyambe nga temunnavaayo mu palamenti nga temunnagamba nti muwummudde n'abannammwe bekibakwatako etteeka lino likukyusibwemu buli wanaabaawo ku kibonerezo ekikakali mbabuulira abasajja bajja kukyusaamu naye bwe bataabeewo kibonerezo kikakali bwe wataaveeyo ku kibonerezo kikakali tewali agenda kuyamba kubanga poliisi egenda kulyanga ssente ate bane wali poliisi y'ekajjansi njagala okutwala omukisa guno okutegeeza abasirikale bonna be nagendedde mu inbox ne basindikira message njagala obategeeza mu buwombefu bw'ekitalo nti singa ogwo omusango muguvuvuba tugenda kukola strike tugenda kuddamu strike temwagirabye ya paadi tugenda giddamu nembabuulidde tugenda kugiddamu kwa kati yo omuntu akole kimu butuufu okibuuza naawe ne kikubula tukole ki twetaaga ekintu ekinene omuntu amanye nti ono bamukubye amasasi afudde lwekyo oba tumanye nti gundi asula wana abakazi tunyige tugende tulumbe tumukube tumusaleesale tuveeyo nga kale batusibe ffenna ate tunaakola ki anti mwe muganye tuyamba abalina tuyamba ffe katweyambe bino byebawoza bamusibe mayisa ng'ali ku mmere ya gavumenti alya abasajja abakwata abaana abasajja abakwata abakazi abakwata abaana b'obulenzi beetaaga kusiba beetaaga kutta kasita obujulizi buvaayo abantu abo mbajjanga mu society kinewuunyisa nnyo mumujjawo obwo obwagazi n'oyita ku bakazi abeetunda n'oyita ku bawala ag'ojja okuteesa naye akkirize nga tomusise namusika n'olumba omwana omuto oyagala tugamba mubagamba onywa enjaga lwaki enjaga teyakusindika ku wuwo tolaba nti naawe omulimba mumanyiira
era ddala kituufu n'abasiru bakola ntuye omusajja omukulu emyaka gy'oliko weyita munnaddiini ng'ojja osimba amannya ebitategeerekeka neddiini kubikirira eddiini tekugambangako kubikirira muntu akutte mwana nedda tekisoboka ekyo nkiwakanya n'omutima gwange gwonna kale eddiini sigimanyi nnyo naye sikiwa nti nno ddala katonda eyatutonda nga bwetegeera ekigambo katonda ayinza okusindika okukwata omwana tekisoboka era wamma beetaaga kulaawa nekisigala awo ngensi kiraba ndabe kiringa oba ki basajja mulumya nnyo abakazi basajja mutulugunyiza nnyo abakazi mweddeko mukwata abaana mutulugunya abakazi mubakuba naye n'abakazi nammwe mweddeko era mmwe abakazi abakubira ddala abasajja mu butuufu nammwe mweddeko naye nga twesabire era anyway omwana ali mayina tebayinza kutuwa musango gwe guli public ade ngenda kusuggestinga nti bagutuwe ne public bagutuwe mu public domain naye tebasobola kugutuwa lwa nsonga omwana ali mayina tekisoboka naye nga tugenda kugufollowinga mpaka kuwulira bubi omusajja we bagenda bamuleetanga asatu mu kooti tugenda kugufollowinga mpaka kuwulira bubi tugenda kugulemerako mpaka kuwulira bubi tugenda kugulemerako era njagala kutegeeza abansindikidde message mu inbox bakwano bomba mukimanyi nti muganda wamwe yakwata omwana relax mumuleke afeesinge ebizibu bye njagala okusaba abatuula mu parliament please mutebolinga ebintu ebitugattako marriage bill musoke mugiposing tujja kugiddira mutuyambe mufune bill enekwata ku bibonerezo ebiwewa bakutte bakagwensonya bakutte abaana ekwatibwemu eyongerebwemu ku kibonerezo ekikakali so that abantu bafuna ekyokulabirako ekibatiisa otherwise tebigenda tubeerera byangu singa tukola ensobi essaawa zino tutataasa baana baffe kyokulaba bagiteekamu ssente bagivuvuba ne gifa omwana wa Hajati yeetaga ba counselors we are ready to talk to the girl we are ready to mentor her tumugambe bunango obulamu bukyaliyo even if this happened there's still life you can still be ABCD yeetaagisa abantu bambi okumwagala ebyaddala ebiri deep ne buli obwana obuto mwawulidde witness you people obwo bwana nabo mentally tebuli okay mwawulidde omwana omutengeri gy'addayogera manempulira nga njagala okunebuza okusajja guno basima yagobadde ki mwana muto naye obulumi bwamupushinze oli ku kyeyononya ssente yes oyagala ssente yes naye bw'oba manyi waliko abaana ewaka baako kyokola nkubuulira si buli musajja nti ali bwatyo era abasajja bambi mutusonyiwe betujajingidde awamu n'abasiru bano bambi mutusonyiwe si mu bubi naye mulekeeko eri kyokka bakunyumiza sitole y'omusajja ono bagamba badde ayagala mukazi we ekirala kyengenda okubasaba tulekeranga awo okusapootinga emisango nga tugizizika embeera omusajja oyo omukulu muwalana n'ebimukwatako singa nina obuyinza nali kutta akayondo oba buno obuyinja bw'abasiraamu nali kutta obuyinja bw'abasiraamu obwa sharia obwo butono ne mukubakuba mpaka we yalifudde tetugenda kukkiriza naye twagala okutegeeza maama w'omwana tuweereze ku bifaananyi by'omusajja wo bituwe tokyalina kyokweka oba poliisi yo temutulaga gwe tuwe ebifaananyi by'omusajja okujjako nga bbaawo kyamwagala omanyi abakazi muli bazibu tujjako wano nga tuleekaana tugamba kubakuba embwa ku mutwe ng'omukazi agala temukuba kutta bw'obanga tokyayagala musajja oyo tuwe ebifaananyi bye tuwe n'ebifaananyi by'abakwano abo boogambye abaatwalira oli omu State Anthony ssente bituwe tuwe amannya ga State Anthony oyo fe bisigadde obitulekere defamation ali muloopa ffe tuliwoza nange bwe baninsiba nga muvaayo nga mwekalakaasa ate muli bazibu basobola kunsiba ne mutavaayo wadde obulamu bwammwe naye ng'ogwo nja guwoza ng'ogwo ndiguwoza mutuwe ku bufaananyi ab'Entebbe airport sawa yona tugenda baddamu bayisaamu eggaali mwazeemu okujja ku baana ssente nkyakuŋŋaanya bujulizi bwange naye nzija Entebbe airport nzija Nakisuuyi Zuka abadde ku mitimbagano gya TikTok where ng'agamba poliisi temuyambye omwana we ow'emyaka 14 bamusobyako omwana manya tetugenda kugabawa naye nga eyamusobyako ye bbawo omukyalo ono ate omwami we bayita Mwizerwa Ali nga bonna batuuze ba Bweya Kajansi. So bwe twafuna amawulire gano ne tuwulira nti n'omukyala yeemulugunya twayimukiramu ne tumakinga sure nti tutunula mu fayiro eno era ne tusobola okumatiza office ya DPP fayiro ne bagisanctioninga era nga wetwogerera Mwizerwa Ali ku alimanda
bagamba kiri alleged nti omusango guno yaguza wakati wa May ne September mwaka guno. Ne mulabanga oli comfortable nti omusajja otasobola kwenda n'omulekera abaana ewaka n'olekawo abakozi. Eddagala eryo buli bwe limulinnya ku mutwe kubali ewaka kwalonda ne yeegatta. Simanyi oba amagezi gazze. Obudde bw'omala nga bbaawo omutadde ku pressure y'okubanga omujja ku bwenzi. Kubanga ono tewaliwo omukazi asobola kujja musajja ku bwenzi. Nze nabuulirirwa nga mbuulirwa omukadde w'emyaka 15 ne mugamba jjajja olowooza abasajja tuyinza bakola bati okulekerawo kubanga benda. Nagamba teriri yeri eddagala teriri baayo. Wabula kola ky'olina okukola osukkulume ku bakazi abalala baali bayagalako. Obudde bw'omala ng'ogende Zanzibar ofune eddagala erite ebitundu by'omusajja ebyekyama nti waabeera ebweru w'amakaage tebikola. Bw'akoma weewaka bikole. Fuba okulaba nga obeerawo nnyo. Wamusuulirira ebitundu by'ekyama ne bisituka ng'akomyewo ewaka yandisitukira mu baana abali ewaka kubanga ye muloge. Musajja wattu muloge. Kyova olaba nga yemu bakwata nga bakabasanya abakozi nga bakabasanya baganda bamwe mwaleeta ewaka omusajja akugamba nti nsonyiwa simanyi na lwaki nkikoze. Mutugambe bye mukola abasajja lwaki ennaku zino boonoonya nnyo okusinga emabegaawo. Lwaki abasajja bali mu kukwata enva. Embuzi zizaalibwanga zirina feesi z'abantu. Embuzi zizaalibwanga zirina enjala nga bw'olaba bw'oti. Bazaala embuzi ne bagiteeka wali ng'erina enjala bw'eti. Abasajja gye mukoma obbawo eddagala gye bakomye okuwunga. Osinkana omusajja ng'ali mu bantu n'afuuyira abantu n'asigala ng'ali comfortable ate n'aseka. Ebisajja bye muwa eddagala bimongwa biri wano bikwata enva. Sajja beeberekera ddala ku mbuzi ku mbizzi ku nte. Because of what you're doing. Kati bw'oba obubira omusajja n'otuuka ku seerigamba omuloge taddamu kwenda ebbali tazaala ebbali. Then kuume waka nnyo kubanga ewaka waliwo gwagenda okutaayiza anti oyagala azaale kubali mu nnyumba. Yabo omusika akatemaani namwandu akatema musika anti bonna bye baasikira banka ebitwala. Ogenda okulaba nga omusika gyagamba nze musika bagenda okulaba nga ne banka gyegamba bino ebintu biri mu banka bisinge. Omusika n'alyoka akwenkwe mukenseko. Omwami afudde namwandu yeetegese amanyi bintu by'abaana agenda okulaba nga ate omusikajja nze gwe baawa obuvunaanyizibwa agenda okuddamu okulaba nga yeekalakasa gwe baawa obuvunaanyizibwa nze gwe baasikisa nze bino ebintu bye baana bya muganda wange nze nnyina okubigaba. Ogenda okulaba nga n'ababanka bayingirawo nti bino byonna mubiraba biri mu banka. Ogenda okulaba nga namwandu yeesegamu kati byagamba woowenze mbasaasidde abaloga abasajja mujja kiro zaako. Okyaze nyoka ewaka. Nyoka agenda okumala wiiki nga bbaawo gwaliko gwe yebaka naye. Ebintu bibalinnya ku mutwe abasajja mulekerawo bbaawo ebiddagala gye muzungira mu masabo. Muve ku baana b'abannammwe waaba yakukoowa waaba yakukoowa gendako ewalala ffe gye twasooka gye tuli. Bwakukoowa gendako ewalala lutalo. Bwako bakoowa nabo bantu kya butonde omuntu okukoowa ng'ogendako ewalala. For better for worse yaggwawo. Mulekerawo okwemalako emirembe ne mmalako n'abaana b'abannammwe emirembe. Mubikonye kikuno banaye ebisajja bigwagwa biri mu kutukwatira abaana biri mu kukwata abakozi tebikyalina nsonyi. Weerabidde by'omuliisa weerabidde waliwo gwe baliisa ebintu emuliisa abasajja ebinkwawa ne mbaliisa ebyoya byeno ezibidaayo gw'olowooza basobola kusigala nga kyekimu. Mulowooza they can stay the same. Sajja mmwe mwebeerere muwulira ng'ewaka bw'otuuka omusajja atuuka ewaka ng'alina kamunguluze. Olozo omusajja mbwa akwagala ennyo aleme kwenda bweru akulika akusaba ebitundu by'ekyama owooza okooye. Stupid! Wamuloga taddamu kwebaka bbali then bimuwe ku makya ssaawa 4 6 wekiba kisoboka n'okukola abireke abeerewo ngo nga yeega tanti munnaye wamuloga ogisigaze gwagirina gibumbatire gimuwe togivaako weesuube. Mwana nze sikulimba waliwo abavubuka b'osisinkana naye omukubo nga abasajja n'ogamba naye bano abasajja tosobola kundimba nti buli ku makya balina kubeera wano. Ne bajja n'ebikopo bya caayi nga bava ewaawe wakanga oli asitudde ekikopo kya caayi ava mu muzigaze kuzannya ludo. Ludo waliwo sente zisobola okuweerera abaana. Kyokka biri eyo biwoza omusajja yandekawo omusajja yankyawa omusajja bannaye tataliza. Buli kimu akyebakako si gwe wabimukola. Buli kimu akyebakako olw'ensonga waliwo ekimu driving okukola ekyo. Eddagala omusawo yali kuwa kugamba nti ligenda kukuyamba kola nga Sala Rashid Lukwago ali ku mwana wa Bendi amulabirira. Sala Rashid Lukwago gundi oyo wamala kumuwa ddagala. Haji Bashi wamala kumuwa ddagala. Wamala kumuwa ddagala okumufuna nga gwe wennyini gwe watunyumiza nti ye yakunoonya n'agamba nti njagala kuwasa. N'ogamba olimba abasajja bangi mu biŋŋambye uwe yatuwa story ye. N'agamba oyo mwana yajja
Nangamba njagala gwe buli John kwegoma njagala kwa sana mugamba it is okay jangwe wafu. Teyamuwa na wiki. Yagenda okulaba ng'omwana ali serious nge wakata weereza cards. Titujja Omanyi omukwano gwe balina buli muntu alina omusajja amaze kumuloga. Mulozeeroza abaana b'abantu. Mwete mwegomba couples zitaliiko ddagala. Nolabanga Sarah ayambaza bbawe esati namusima amapesa namwambaze nga togwe tokyegomba. Naye oli ku mwana wa munna akeera natula mu ntebe ati nayiwa amalusu ate era bw'aba amala yenna najja olosero kijinji ng'omulabye ddala ng'amalira ku ddagala. Then mudde wano mutandika okwekwasa nti abasajja babi abasajja biki. Mulisa abaana b'abannammwe ebikaafiiri. Mwete mwegomba bufumbo nga Sarah bw'alimu. Muwoza kufuga abasajja. Sarah Rashid lukwagomanyi sente zalina. Naye afukamira n'awa bbawe mmere gwe masiikini atalina wadde n'ekiddako mbu gwe tosobola kufukamirira musajja tumbaavu. Gwani gwe. Mwete mwegomba abantu bemulaba mukyala Bakaluba alina sente balina sente. Bafukamira. Babi Kyagulanyi. Abantu bonna be twegomba abatu inspiring abakazi bakkakkamu. N'enkumbi obukumbi okulemye okuteeka mu kitanda tolina mpisa tolina sente oli munaku n'enkumbi ekulemye bana bange ze bana funa kale enkumbi bakwagalako enkumbi nti kati ate gwe mu kusiimula wayitirira